Kataliko nfufa malamu mbozi yaffe y'omulimi Asinga tukuletedde yafunira ekirowoozo ky'okulunda n'okulima Mecca. Yakomawo n'atandika faamu ekapeeka mu disitulikiti Nakaseke ng'eno agirundirako ebisolo n'okulima ebirime. Mpaka z'omulimi Asinga ziteekebwa kampuni ya Vision Group etwala ne Bukedde TV ne zissibwamu ensimbi. Ekitebe kya Budaaki mu Uganda, kampuni y'ennyonyi ya KLM Airlines, banka ya DFCU ne kampuni ya Cowardice ereeta akalungo k'enkoko n'ebisolo okuva mu ggwanga lya Budaaki. Sisinkana Mukasa mu Awiya yafunira amagezi g'okulunda n'okulima Mecca bwe yali agenza okukola hijja. Bwe yadda kuno yagula ettaka yiika 10 oluvannyuma ziyayongerako ne zituuka mu yiika 307. Kuno kwe yateeka Kapeeka Agro and Livestock Farm esangibwa Kapeeka mu disitulikiti y'e Nakaseke. Ekirooto kye kyali kyakulima ovakado kyokka oluvannyuma lw'okufuna okuwabulwa ng'ekibala kino bw'alina okukifukirira ate nga teyalina mazzi kale yakyusa ekirowoozo yiika 50 n'azisimbako emiyembe. Mukasa alima ebibala ebirala okuli ekya dragon fruit nga kino agamba ekiyigira mu mwoleso gw'abalimi e Butuluki. Ekibala kino ensonga lwaki twasalawo okukirima bw'otunuulira ekitundu kye tulimu bakiyita katokolido bebimu ku bitundu oba ebitasinga kubeera mu nkuba. Agamba nti yagenda ayongera okukikukukamu ng'ayita ku mikutu emigatta abantu ssaako n'omu ku mikwano gye omulimi Munnakenya. Ate nga nawe ne types endala bali erize batalina kubanga ekibala kino kirimu types 3. Waliwo ekimyufu, waliwo ekyeru, waliwo n'ekya yero. Atubuulidde ensimbi ze yasaasaanya ng'agulenda okuwaleza ekibala kino nga mu kiseera kino kimufunira kiralo. So okumanya wawojja ensigo na nsigo ki akatereko gye keetaaga kikulu nnyo. Kati bw'omala okufuna ensigo olina okufuna a concrete pole olw'ensonga nti ekibala kino sobola okuwangaala emyaka egisukka ku 5. Kino kyamuwadde amaanyi okwongerako yiika 49 waba akirimira oluvannyuma lw'okuba nti ekiriwo mu kiseera kino abadde akirimira ku yiika 1. Olw'ensonga nti dimandi yeeyongedde abantu bongedde okukitegeera olw'ensonga nti kirina emigaso mingi. Ababudde abaagala okulima ebibala bino ku ngeri y'okubisimbamu kubanga kiwangaala emyaka 5. Agamba nti ng'onookozesa enkondo okukisimba poola ebeera erina okubeera ku buwanvu bwa fuuti 7 nga fuuti 2 z'oyingiza mu ttaka olwo fuuti 5 n'ozireka ebweru. Poola ojambaza ekipiira ekya pikipiki ekibala kya dragon kwe kyewunzikira okutandika okuwa ebibala. Akubuulira emitendera gyonna egigobererwa okutuusa lw'otandika okufuna ku makungula. Ne kiyitamu mu kapiira akatwe ne kayitamu kala katwe bwe kayitamu tukasalako katipu tukasalako kale bwe tusalako katipu ne kireeta emitwe emirala 3 oba oluusi 4 oba oluusi 2. Kati egyo emitwe gye kireese gye gitunula wansi kuba jjo tekisobola kweyongerayo ate tegirina sapooti. Kati jjo gitunula wansi ne gyebakira kapiira. Kati bwe gyebakira kapiira ne gitunula wansi oluvannyuma ndowooza nga lwa wiiki 2 nga limaze okwebaka kati buli woolaba awantu akalinga amaggwa nga kaleeta ekimuli. Buli yiika egendamu ebikolo 405 nga bw'alambulula. Kati ebikolo 405 buli kikolo kigendako cuttings 4 nga tulabye poola eno bweri. Asonze kusomoozebwa okuli mu kulima ekibala kino omuli okuliibwa enkuyege so nga tekyetaaga n'amazzi mangi. Olina okwewala enkuyege n'okwewala amazzi okubudama waterlogging amazzi okubudamawo. Mukasa akozesa nakavundira ava mu bisolo bye era nga kino kimuyambye okufuna ebibala ebinene. Ekibala kimu kizitowa gulamu 8 so nga ebibala 2 oba 3 bikola kiremu. Buli kiro ekibala kino agitunda ennusu omutwalo gumu n'ekitundu. Buli wiiki akungula kilo ezitaka wansi wa 25 yakivunula nti buli wiiki afuna ensimbi obukadde 3 emitwalo 75 eza Uganda. Ebibala bino abitunda mu supermarket nga bw'alambulula. Supplyinga Carrefour supermarket buli kilo tugisuplyingira omutwalo gumu n'ekitundu. Okulima ekibala kino agattako n'okulunda obumyu emitwalo 2
ate mu nnunda ey'omulembe. Kati tugukolanga mulimu tugukola mu mbeera efanaganako bwetu ne tuguteeka mu buli keegi ne tuzinambalinga okusobola okwewala inbreeding oba okwezaalamu. Omubbi n'abukolamu ebintu ng'ennyama agitunda eddiba lyako, alikola mu jaketi omutwe, akolamu ennyama y'embwa n'ebirala nga bw'annyonnyola. Naye ng'omusulo tugukozesa mu kufuuyira, obusa ne tubukozesa wansi. Okusinziira ku Mukasa, akamyu kazaala emirundi 6 buli mwaka, ekimuyamba okuweza obumyu obungi. Kati akamyu Katonda yakikawa automatically nti kawera mangu, kazaala buli mwezi, kasobola okuzaala obwana wakati w'8 ne 10 ne 12. So kawera mangu, kakula mangu. Ennyama y'akamyu ya bbeeyi nga kilo ya 1.5 era nga buli wiiki asala kilo 200. Buli wiiki afuna obukadde 3 ng'azijja mu kutunda obumyu mu wooteeri z'akolagana nazo. Mukasa akola emmere y'obumyu ey'empeke eyitibwa calf rabbitary feeds era ng'alina ekirooto eky'okukola faamu ennene ennyo nga bw'annyonnyola. Nulidde at least ku faamu wano okubaawo ne projects 7 nga tuzikoze commercial. Alina abakozi 5 nga kuno kuliko ab'enkalakkalira basasula ssente wakati w'N18,000 n'N5,000 ng'omusala gusinziira ku bukugu ssaako n'obumanyirivu era nga ku faamu kuno kuliko n'ab'enganda zissaako balirwana. Sulaiman Mutebi yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.